the buzz UG webale nnyo muganda wange kwekumira ku channel ya Feno chokola kyamaanyi wabula olina okusubscribinga n'onyigane ku kadde buli kimu ojja kuba okifuna bulungi naye ate tutandise n'amawulire amabi ag'omusajja waffe Nasa Sebagala eyaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala tuzikuse leero ku makya nga amawulire gatulaga nti omusajja atuvuddeko omusajja ono afulidde wali ku International Hospital Kampala afulidde ku myaka 72 omusajja ono bingi byatukolera kuba Lord Mayor ababaddewo mu kibuga Kampala ono omusajja yatukolera ebintu bingi yali Lord Mayor kuva mu mwaka gwa 2006 mpaka omwaka gwa 2011 era awo ekintu Elias Lukwago n'alyoka akikwata up to now naye n'omusajja wafiridde abadde agenda komawo mu bintu by'obufuzi era abadde agenda kugira ku wali ku National Unity Platform era y'omu ku babadde ku ticket eyo ba Lord Mayor ng'agenda mu vetting naye nti kibi bagenze okukola vetting ndozo omusajja yali mu ddwaliro yesonga lwaki yasigala ku vetting naye atuvuddeko Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa ne ba family ye tubasasiddeko nnyo ono musajja abantu badde bagamba muti lwaki akomyewo bagamba nti musajja mukulu naye ono musajja nze ndowooza alabye ekibuga kyewe yakireka kuba bingi byali akoze nga alaba bintu bitabuse ekibuga kirimu amataba bingi ono musajja Elias abaddewo emyaka 10 season 2 naye nga abantu bakyemulugunya ndoza naye izezimu kusonga lwaki ayagadde akomewo atereze ekibuga kye kuba nebirala byabadde ayagala okutereza yesonga y'abavubuka ono musajja mu interview nze mbadde mugobera nnyo ku radios ne TV nga yogera nnyo ku bavubuka nga yagala nnyo abavubuka abakulakulanye bagende mu maaso ndoza omusajja oyo kitukoze bubi okuba nti atuvuddeko anyway bwe tuba tweyongedde mu maaso omusajja waffe Khalifa Aganaga mukimanyi bulungi nti y'omu ku baavaayo nga baagala kwesimbawo ku bwa MP wali erubaga yagamba nti ayagala kujjawo omusajja waffe Katolubwama n'agamba nti no kangende wali mu National Unity Platform fune card wabula bwe yatuuka mu National Unity Platform ne bagana okumuyindosinga n'abalala abayimbi bangi ba Dr. Chameleone tebabayindosinga ono omusajja obutamuyindosinga n'agamba n'avaayo n'asala eddiiro wenjogerera ali mu NRM ono musajja Khalifa avuddeyo n'akola statement neyewunyisa buli mundu agamba nti yejjusa okubanga yasupportinga Bobi Wine ne National Unity Platform kuba kati agamba nti wayogerera kati sawa zino akiringa ne ba minister akiringa ne President Museveni era balina n'oluyimba lunatera okufuluma yoyo Khalifa Aganaga nze neebuuza lwaki abantu abamu ababaddeko wa Bobi Wine bwe bavaayo era still ne batandingira Bobi Wine batandika okumuvuma ne batandika okumwogera ebigambo ebibi twalaba bashbakato tulabye bano ba full figure babajo bangi era Bobi Wine bavaayo n'ayogera nti mulimu abantu abamu nga tebali mu struggle yaffe nga baagala just kuyisawo kyawe era bw'olaba Khalifa Aganaga kyamutuuseeko obuyita ku indosi nga tekitegeeza nti ove mu kibiina oba osala eddiiro era ne gye yagenze mu NRM tagenda kwesimbawo kiragira ddala nti Khalifa Aganaga tabadde mu struggle just abadde ayagala kuyisawo kike n'abalala bangi era kyemanyi bakyaliyo era Bobi Wine abadde avayo bulijjo nga ayogera ku yesonga agamba nti tubamanyi gye bali beebuzabuza nti bali mu struggle naye ng'abo balina tageti zaabwe era yeyesonga Khalifa Aganaga bakitewe kiri era n'ekirala kyasinze okuneeyunyisa ku Khalifa Aganaga nti ono omusajja n'abalala bangi abava eno wa Bobi Wine mu kifo kyo kusimba Bobi Wine kuba Bobi Wine yabatereddewo platform okuba nti ne sente zebafunye mu NRM n'amamotoka ge bavuga ye Bobi Wine singa teyali Bobi Wine ebyo byonna tebandibifunye mu kifo kyo kumwebaza naye era still bamuvumavumi maani yeye embeera eriyo naye wabula tulina okumanya nti twetereza ebyobufuzi bino tebirina okutwawula boba olina side gy'ogwa girage totubuzabuza ye Khalifa Aganaga bwe tuba tweyongeddeyo ne Katolubwama mukimanyi nti yo musajja yasalawo nti ajja era Katolubwama ye teyekwekerera yo musajja yakoze n'akayimba ke akagamba nti kulya kiraga nti buli omu agendayo kulya naye abantu beebuzabuza era Khalifa oyo yali yeebuzabuziza naye ndowooza yali abala ekintu kye naye era kiyiseemu alaba afunye ku kasente abonga n'omukulembeze ebyo byonna bituukako lwa Bobi Wine naye tasobola kujjukira ndowooza abantu muba mulina okwetereeza mumanye mubeere n'amazima naye temwebuzabuza ndabye abantu bavaayo buli avaayo agamba nti abantu ba Bobi Wine bamuvuma ekyo kyokka ye excuse gye balina tebalina kirala kye basobola kuvaayo ne bayogera ekintu ekituufu bwe tuba tweyongeddeyo mu maaso omukulu manager Roger y'omu ku bantu ababaddewo mu entertainment industry abamanaginga talent yamanagingako Ziza Bafana n'amanagingako ba Capital Music Icon okuli Opa Fambo ne Moshi Mavoko naye bayawukana abasajja abo tetumanyi kye kyabawula ne kyabajja ku manager Roger
naye era ye manager wa Spice Diana kati sawa zino wenjogerera ye manager alese Spice Diana kusini Spice Diana sawa zino wenjogera superstar yomu ku bayimbi abamanya betwina mu Uganda naye amawulire gadde gatambulaawo ku social media ne police yavuddeyo nefulumya amawulire nti ono musajja bamusibye bamukute ne mukazi w'omusajja byeyo bigambo police byafulumiza naye ate wabula kyewunyisa manager Roger yavuddeyo ku simu nagamba nti no ne mawulire nagamba nze police erimba nze tebanankwata kati abantu ne beebuuza nti lwaki police evayo nekola statement kuba ne Onyango yavuddeyo omwogezi wa police naye nakofaminga nti omusajja tumuyinamu emabega w'emitayimbwa naffe ne twewuunya nti bano abantu tebamanyi manager Roger wabula ate abantu bagamba nti ono musajja gwe bakutte si ye manager Roger wabula y'omu ku bantu be babeera nabo ku tiimu ye ba blood be kati ndowooza police yabuzabuziddwa ne bagamba nti ye manager Roger ekyo kintu balina okukiteerezaamu police erina okumanya nti ekitereeza efulumya amawulire amatuufu agaliwo kimanyi nti abantu bangi bwe balaba omuntu ng'atambula ne manager w'omuyimbi oba ng'atambula n'omuyimbi bagamba nti naye manager ndowooza police abantu bangi bwe baba balaba n'omusajja ng'atambula ne manager Roger atambula ne Spice Diana bagamba nti naye manager we si bwe kiri manager Roger listed tali mukomera amazo kikofaminga buli kimu kitambula bulungi naye ate kyolina okumanya nti olina okusubscribinga amawulire mangi story tukyazigobera zonna nga bwe zikuleetedde wano olina okwekumira wano ku The Buzz UG osubscribinga bwe batonda bakusubscribinga onyigene ku kadde buli kimu ojja kuba okifuna bulungi Morio UG nkyaliwo ne ttiimu yange tukyafumba